nze President General wa chairman w'ekibiina kya Green Party Party Uganda Alhaji Jamil Foreman Sali mubujjuvu n'olw'ensonga eyo bakama bange mwenna mu Uganda baganda bange basenga bange batata bange na mwenna awamu nze nsaba mirembe kubanga siri wa ntalo ate Green Party Party si ya ntalo awamu n'ekyo okutwaliza wamu nze ndowooza kyalibadde kya mukisa mulungi abantu mwenna okumanya Green Party nga bweyimiridde omwaka guli oguyise twababuulira bye tutambula nabyo bye tugenda nabyo mu maaso tuli wamu ne bannayuganda naye tugezezzaako okutambula wano nawali ku disitulikiti ku magombolola wonna naye awamu n'ekyo nga tunoonya si kunoonya na bunoonya tubatuukako mu bannayuganda okusobola okulaba tutambulira wamu era tugezezaako okulonda ku kikubo ebyalo ku LC1 ku mutindo gya wansi netulonda n'abakulembeze ku magombolola ku districts tugeze tufunzafunza Uganda yonna tutambula bannange naye tutambula na bino bya misinde tutambula na bino bya kalyoki kutula mu nguudo kusonkereza abantu batalina kusonkereza naye tutambula nga abannayuganda ensonga batula nti tuve tutambula era temutuulira abantu bonna nti twazize emisango oba twaganya ogondera amateeka ga Uganda nga begatambula so awamu n'ekyo bannayuganda mbategeeza nti ffe weetulinga Green Party nga bwe mbeera nti nze mukulembeze w'ekibiina ekya Green Party nga chairman wakyo ng'akikulembera okuva emabega yonna ebbanga lyonna tubadde nyinze era sinakyusibwa naye nga bwemanyi nti abantu banyinamu obwesige ensonga lwaki olaba tebankyusa nnyo n'olw'ensonga eyo weetuli wendi n'abakulembeze abalala we bali bannansi bannayuganda naddala abaagala okutwegattako naddala ebisinde ebijja bimerukawo ebisinde ebyo mukole ebyammwe bulungi ate mujje gye tuli kubanga ffe tuli ekibiina ekijjuvu kale twaniriza nnyabo abajja mu kibiina kyaffe abajja okutwegattako naye tetwaniriza abo balina mpisa mbi twaniriza abo bokka balina empisa ennungi okujja okutwegattako bafuuke ekibiina ekimu naye abajja okutwegattako bannakigwanyizi ffe situbaagala oba bannakigwanyizi mujja kufunayo ebizibu kubanga ekibiina kyaffe kya mpisa era abo balowooza nti bwe banajja bajja kukyusa endowooza yaffe bakyuse ekibiina kyaffe bakiyite ekirala bakiyite ebirala ffe si we tuli. Bannayuganda basuubire okubalaba ku ballot paper mu kalulu k'obukulembeze bw'eggwanga. Era ssebo bannayuganda basuubire nnyo kubanga ffe omwezi gw'okuna tugenda kukola delegates conference tulonde oyo anaasobola okukwatira ekibiina kyaffe bendera yakyo anaafuna kaadi eno ne ba MP bonna ne ku mitendera emirala egye wansi mwenna abakansalas bonna abachairman b'ebitundu mujje bwe muba nga munaasobola okuba n'empisa ennungi naye atalina mpisa nnungi ezitumwaniriza muli mukulembeze omujjuvu owa Green Party bategeeza bannakigwanyizi bonna abasuubira okuba nti bajja kutwala ekibiina ekya Green Party bakitwale mu lukujjukujju bakiyoolenga abayoola emmwanyi bakiyoolenga abayoola kasasiro ekibiina weekiri ddala tewali bayinza kutwala kibiina kya Green Party nga bakozesa olukujjukujju okukitwala era ndabula abo ne sekulabula yenna abalina ebigendererwa byabwe ebyokwagala okutwala ekibiina kya Green Party nga balowooza nti bajja kiyisa mu nkwawo abo bakikomye bunnambiro era bakiveeko esi enkulu omuntu gy'ayinza okukolaganamu ne munne mu ndowooza zaabwe abaagala okutwegattako bonna bayise dda nabakowoledda mujje mutwegatteko
tutambuze ebintu nga birina okutambula.